Kwani ngali mu oluviri lw'ekirevu kyo. Tewali obuzibu. Gweno munonda butansasula naye banange olugwaleero siri omwangu. Njagala kubuuza. Omukyalo ku kyalo kyonna alina enkoko ezibika ezaffe zonna ziri ku mpiso za famire. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia alina empisa emyezi esembayo omukazi oyo. Atuwate emotoka nga ate batuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kaso gatuli awo. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okupa emotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono. Genda mu ba Alika Rentals. Balina emmotoka eza luxury, ez'akabi, eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi. Bazirina ate ku miwendo egya wansi. Sawa zino sonde za Jalia nso ofune emotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Lina linemye okwogera Eco. Okay. Peacock. The lane soldiers are in place. The lane soldiers are in place. Teyali yomanya gakisoga. Kishire cha ICT mwata kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iweko ba Ecop. Tiyali yoko maina gakisoga. Joba abe nacho photographer. Kyangwa ku omwana abe na ile tugolole. Ecop. Aye anti chemberere ngaye twakolanga mbuto sukali sigala kibiriti watu kwa kuiduka wagula sigala waisi ayo lwacho bwongo bwagemyanga bifu ayo ojabo bakutuma sukali ate ojabo ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banwanga sigala abakaira abeere zira tanwanga sigala kilo ya sukali omutigo sigala n'ekibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omutigwa sukali Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Nayo oluzungu tunagenderaawo bulungi. So ndowooza ndowooza tukubemu amapiano. Wabula wano guno omwaka gugenda tunyumira. Girl child, you're representing us well. Byonna lwe tunaba tetubikoze wabikoze. The Republic of Uganda in the High Court of this. Twatandise. Tuyinza okuddawo tulinde. Sanyu lingi nawe. Bannaye nkulaba. Omanyi bukyanga mwaka guno gutandika tofunaga ku smile bweti. Mukama akikoze neera. Wallahi. Siku zidi essala z'osaba. Ey'omwenda. Emwenda. Sigita. Ku status n'ogisabirako. Buli wamu n'osabirawo. Nzo kusanywa n'abantu naga naawe tuveeko. Naye mulabye essala y'omwenda bw'ekola. Bannange papa mukulu. Nga ngenda okutandika okusoma ekiwandiiko kino. Njagala okubategeeza nti omwana ow'obuwala Nambwaayo has made us proud again. Owaayi mukulu. Paina kamera. So
The Republic of Uganda, the High Court of Uganda, Land Division. High Court of Uganda, Land Division. Miscellaneous application in number 2872 of 2024. Arising from miscellaneous application in number, brackets, all arising from civil suit number 1005 of 2024. Mary Nambwaayo, the applicant, versus Suuna Ben, respondent. Omwami waffe. Bannange, omanyi byonna twasigaza empisa nti tusigala mwami waffe. Interim order. In a court order. This application coming up for ruling on the 31st day of October 2024 before His Worship Kagoda Intende Samuel M. The ruling delivered online via Chichichino. Ikimis. Yeah. Ikimis chechate. Biarukoti. It's hereby ordered as follows. An interim order is issued restraining the respondent. Respondent yani omukulu. Comma, his servants. Bebali abamukolera. Baskali. Ojukira kali ka video akasemba akamayinja. Waliwo atakalala. Batambula muno omwana obuwala wali mu nyumba. Anagamba amaanyi gonna tugabalekedde. Anagaba kwasa. Bakoleko kye baagala. Adino koti negamba etya. Ye kennyini omukulu. His servants, girlfriends, mbategedde. And anybody deriving authority from him from causing cancellation of title, selling, transferring, constructing buildings. Constructing buildings, mortgaging, leasing, alienating, evicting the applicant, her agents, abantu ababazembe babadde bagobana ne batugana oyingira ne bansibirayo. Children or servants from the suit, residential property known as Busiro Block 435, plot number 759 at Bokaya, Wakiso District, until the final determination of the main application for a temporary injunction void. Misk. Appeal number 2871 of 2024. B. Costs of the same be in the cause. Given under my hand and seal of this Honorable Court this 31st day of October. Katika badile mkano kategeeza kike bakuwadde. Eno ye court order. Nti mukama akikoze neera. Bingi nyati ebadde bigenda mu maaso Shamimu ebisinga mbadde mbikugamba. Byonna mbadde mbimanyize. Ng'olumu tetubyogerayo ne tusirika. Naye ng'okaaba okuva ku makya mpaka. Ekyasinga n'okunnuma one of the other days nava okukola omanyi nze nkola kiro naawe okimanyi. Nga nkuva ndi entertainment journalist kaakati nava ekiro okukola. Omwana n'ansibira wabweru. Nensula wabweru mpaka ku makya. Omwana ng'aliwa? Askari omukulu yaleetawo n'abalala nga 10 ababeerawo mu bakuuma kizimbe. Wasula ebwe. Ne bansibira abwe. Navaayo ssaawa 3 za kiro. Oyinza kikkiriza? Ng'oli bweru? Nga ndi bweru. Ng'akaana kaffe akato kaliwa? Kibebe. Abantu bagambye biveeko, abantu ne bagamba ye kike nnyo lwaki obba kalina y'omusajja kuba ettaka lyo tebalyogerako bagamba kalina tebamanyi nti ettaka kalina etudde ku ttaka lyo. Luli nali njogera ne kanso wange n'aŋŋamba ettaka oli asobola kyonna kyonna ekituula ku ttaka ly'omuntu kakibe kiri wansi ne basima wansi oba kibayongeddeko waggulu kiba ku ttaka lye.
naye anti kati eno oda tebasaajjwa muntu abba tebasajjiwa mubbi eno kati era nekyo njagala bakitegeere tikoti ku byettaka tasobola kuwa oda eno ku mubbi kyova twabaga ebintu babikwate bulungi banvumya obubbi nze buli omu bayinawo ekintu ekyo kinyuma nzi bampita embizzi ku lulwo tofukamira n'omuntu eyakikuvuma ne bantiisatiisa waliwo eyantiisatiisa okujja ewangayo kyenju akole biki yaŋŋamba mbu ye wa mukulu netugenda era netuteekayo n'omusango ku poliisi munnange ebimu nga ndaba oli stressed buli ssaawa obeera opositinga mukama neŋŋamba omwana ono ali stressed banna omuwulidde nti bw'ayatula lumu mpulira nekisa mukwawodde nze nsabye Shamimu naye Katonda akikoze ŋŋamba ate era ng'akyabikola kuba ebisinga obimanyi kati kino ki ekyokuba nti jadde girlfriend alinnya wano alinnya ku kalinaayo n'omwami girlfriend akina simanya mukuumi akina simanya bazimba simanya bakola biki teri akkirizibwa kati ndowooza tufune kutusanyalazi baali babukuulakuulayo waliwo n'ebintu byange bye boonoonye bingi nnyo emmotoka yange baagyonona okuleka okugikuba amayinja baagiwamba official ekisumuzo kyayo baakitwala gondaba nkyatambuliramu oba ogikozesa ekintu kyonna asikaali n'abantu be baagiwamba teriiwo newaka weeri naye ekisumuzo bakiwamba kati ate ogenda gikozesa nga tolina kisumuzo ogenda okozesa ekisumuzo ekirala no ngenda teekayo omusango kuba mwalimu ebintu mwalimu kamera ya $5,000,000 simanyi oba ekyalimu ng'olaba nkyatambula ne kamera yange mu field ebintu kati kino kiwedde katudde ku kyemmotoka tulabe nti ate nakyo tufuna ebintu byange bingi nnyo byonooneddwa sina kisumuzo kuba yayonooneka amayinja ge baagikuba yali erama yayonooneka kati amasannyalaze ndowooza tukubire ku mwana amasannyalaze waali ajja atekeye ku masannyalaze ate era onoosiba mu nzikiza awa Nambwa nange masannyalaze mazzi kiki kyoyagala ekisooka omwana ono nga badde saagala nyaasule mu nzikiza papa ye Katonda amulwanira entalo tukubire ku wamasannyalaze oyo tukubire ku wamasannyalaze tuterayo amasannyalaze mu nnyumba kuba ndowooza tuyinza okwetaagayo neka muziyita batya mamo kewaffe ebeera shukuru mwe mu ddiini yammwe zibeera ki okwebaza Katonda kusaba tuyinza okwetaagayo okusaba okumwebaza ate tunamwebaliza mu nzikiza oli bize nnyo anti mbadde njagala ku masannyalaze ogatereeza kuba baali baagajjako kale kasita okomawo abadde saliwo amasannyalaze waffe ajja agatereeze ate ow'amazzi ndowooza agira alindako nago baagasala balina kye bataatudde mu nnyumba etali mu mazzi kasita Katonda akikoze kyokka ennyumba yaffe eteetaaga butaba mu mazzi nesabye mukozesa empisa ebi oli musanyufu nnyo n'okusinga musanyufu nnyo bannange batuvumyevumye naye kyemmanyi kooti ate naddala ey'ettaka si gye bakoleramu ebyekisirusiru tosobola kubanga wabba ne bakuwa nze gambye bwe ngifunye wenti nsoose nisobanga sibitegeera naye ngamba what is this nga nkukubira oli ku ssimu ndala okulaga ku obwannannyini nti ndi nannyini okitegedde okay kati wano ke tumaze kano tuzzaako ki okuzaako ebyaffe bibeera bya mpolampola tujjayo nga bimaze kukola naye nga bannange court order so abantu bano byenjagala bino girlfriend kati kankunyumize nina kesita kunyumiriza okusaba court order eno sigamba nti nno kyavudde mu bbanga nti oba oyagala kugobawo omuntu waka no so omukwano nno gwali guzzeewo gwe n'omukulu
naye nga simanyi nti behind my back yasaba basazeemu ekyapa kyaffe okitegedde so kati okukitegeera nali twera twafunamu obutakanya kuba abafumbo bonna tuyomba okitegedde kiri nakyo muyomba ne mmala ne mudda naye nga mwe mwali muzzeewo mukolagana wadde mukwano ng'omukwano ke kali ka vidiyo kwa tushutingira ng'olwo guba liri bubi era nakalaba ne ŋŋamba nkoze atya ngenda olaba ng'omukwano gukuli bubi ne ŋŋamba mukama akitwalira awo kati nga manyi tuteredde so bwennamanya ntituteredde kumbe behind my back yasaba basazeemu ekyapa kyaffe so after okusaba okwo era twafunamu obutakkaanya then ate n'obutakkaanya bwava mu mikwano gye nga balina ebintu bye bakomentinga ku vidiyo zange ne mugamba naye bwe tuba twatereera nze ngamba kino ekintu singa tekiriiwo singa mikwano gyo wagigamba dda ne giyimirira mu bino muve mu bintu bino ntereza amaka gange naye n'atakiwuliriza kati ndowooza nga emikwano gye gimudrivinga walala that day nagenda okeera ku makya nga sikaali asazeemu amasannyalaze gange lunaku lwe lumu muva kwogera nga tuyombyemu after like 1 to 2 days asazeemu amasannyalaze gange nange kyenakola kuba twali tuyombyemu nga sisobola kumugamba ne ŋŋenda ku poliisi nzireyo mpaabira asikaali kuba nali namuwaabira mu kusooka ne yeetonda kati nzireyo muwaabire ogusembayo naye bwe twatuuka te ne ndaba nga ebintu bikyuse ne baŋŋamba ndowooza nti yawaayo kaakasente nenzirayo nga ndaba poliisi bampanvuya okitegedde tebanyambye kati after waayitawo ennaku ntono nnyo nga sikaali adduse ewaka oluvannyuma lwebyo byonna bye yakola nga okuyingira ewaka abuuka bubuusi munnange nga nkwata ebintu bya sikaali nga mugamba ebintu bye wandi bikimye naŋŋamba ggwongobe wano gw'olaba kisoboka omanyi amaanyi ge nnina wano omanyi abandi emabega era lwali lunaku na lwakusatu ng'ebintu mbiteeka wabweru amugamba wandikimye ebintu byo era kwolwo olunaku omukulu najja bwe yajja kye yakola n'akubira essimu n'akubira omu ku bakyala be okitegedde bw'obwo vidiyo bwe walaba bwe buli bwe wampereza bwe yabakubira ng'omukyala yajja agamba after 2 weeks nze nga simanyi totegeera 2 weeks yaki bitegeera munnange bayingira olwo kano ka vidiyo kewampereza nga gw'oliwa nakulaba mu ka vidiyo banga nawe weeta mukano ng'omukulu balambulamu anti byebyo kaakati oluvannyuma nga bagenda ku poliisi bateekayo omusango mbuze simanyi omusango gwe baateekayo mbunze omukulu yajja ne mugaana okuyingira nga tekibanga nawo like nenteekawo abakuumi ne bamugaana okuyingira nze wali eri gali maka gaffe okitegedde gali maka gaffe ate era mmanya nti nno bw'abazze development ebezze kuba tuba tujja gatta obwongo nga tukulaakulana ng'abantu ate ate ye n'agenda n'agamba mbunno namugaanyo yingira ate nga kola olunaku yasiiba waka n'omufumbira kacyayi okitegedde mukyala ki oli omulala kola olwo nnyini lwe yagenda n'akola ripooti basiiba waka n'omukyala nobakwata ne buvvi tewabulaba lwe lwonaku lwennyini nnyini munnange waayitawo ndowooza ennaku ntono nnyo nga bansaavinga nga baŋŋamba mbu tugende mu land court tuwulirize omusango gw'okusazaamu ekyapa kubanga yawaayo omusango mbu basazeemu ekyapa nti nagenda ku kyapa ekyo because omuntu eyakikola muyinako oluganda of which it is not true kuba bagamba oli kojjaawo it's not true okimanyi munnange nga bintuukako saali nawo by that time oba nali ŋŋenzeewa naye omwana eyaliwo n'abireceivinga era munnaaye looya yajja ne mukyala waabwe oyo ewaka nze obimanya ebyange byonna mbeera n'obujulizi okitegeera totera buteekuumisa bujulizi mba nabwo okitegedde
munnaye nga bansavinga. So on that day neba like bateekawo was it on 4th when I genda mu land hearing kati namuweza balooya bange. Nendaba empaba ye nti nze nagenda kukyapa kubanga oli kojja wange. Mwakozesa olukujjukujju. Sekituufu. Sekituufu. Kati nange ngenda okulaba nga bayinza okunzija kukyapa olaba banne kati ndowooza ye kyeyalaba nti anemeddwa okunzijamu because of force kati wananzija kukyapa awabanga oba bulungi abakugobya era kiba kiwedde oba kitegedde kati ero olukujjukujju lwe yali akozesa nange kwegenda nengamba mu ntaasi omwami wange bwe twakola ffenna ebintu twagula ffenna ebintu ate ayagala binzijako kwe kufuna court order. Kati weba nnyonnyola court order no kwe kufuluma n'empaayo n'obujulizi bwonna obulaga nti oyina mukoze babiri n'omwami byonna nabiwaayo byonna. Jjukira weekuumisa obujulizi olekayo okwebaka naye n'oba n'obujulizi n'owaayo obujulizi nabiwaayo weewano we tuli kwe kumpa court order. Kati mubaddeyo mwenna nga bakuwa court order. Kaakati tugenda okufuna court order no omukulu bamusavinze okitegedde no basavinze balooya be nga bamuddamu nti omuntu ono gwe mwagala okugoba ku kyapa alese ebiraga nti nno ayinako like is a joint owner on that land era tubadde tusaba mubeereyo mu hearing eno. Kati balooya be ne basindika ne bagamba sifa ne bagamba batya sifa abagwanidde okufuna ensonga ezo like besamba jjoba omusango okitegedde musibe basaanidde like tebalina kufuna mpapula ezo kati tuba tulina zisavinga nannyini kennyini ate balooya baba bakola gamba ate bebansavinga nze nkazi nawe wadde osavinga n'osavinga bakusavinga era nabaddenga kwabaddenga kwekubira mulanga nti bannanga omuntu ayagala kunzija ku kyapa mu nsaasire ne basindikira balooya be ate ezo seoga siffe tulina okukola ki okuzifuna muzisindikire nannyini ne bijulira kaakati nannyini ne bazimusindikira n'agamba siriwo ndi fotopoto naye nga waali kati era jjajja abaire okugenda mu maaso n'agenda mu maaso kubanga obulamu bwange buli mu ddenja Shani bobadde mati kyova olaba abantu bonna abalabye babadde nga bagamba lwaki tasavinga obulamu lwaki tasavinga obulamu nga tulaba agenda luzinga obulamu kooti ebudde era nebaza kooti ya high court nti at least erabye nti obulamu bw'omuntu buli mu matigga ate nga obujulizi weebuli nti omuntu joint owner negamba leka ekintu ekyo kireme kubeera abantu bonna abaliwo baveewo obulamu bw'omuntu bubeere mpaka ekuwulizibwa okugenda mu maaso era court order kati tetugenda kuddamu labawo omuntu yadde omu anti era bebagaana court order weeri kati ate ogenda mubakolera ki ate eno tebatera giyisaamu maaso eno kati hearing ye genda mu maaso mwatandise kati olwomuba mutandise ebyo byonna bijja kubeerawo era nja kugamba nga bwe babagamba oli eri nti no baatuyita n'ensindika balooya era natya watya baŋŋamba watya neŋŋamba ngambirabawo ku internet anti kati olaba Shami nze ati mbambirabira ku internet ate nga nze nina birala bye mmanyi neŋŋamba owa era omuntu bw'ogenda ne balooya like balooya bo bagenda omuntu abataze okujjako era ng'omuntu gwe bayise n'atasindika na muntu yenna aba atidde aba akoze ati aye ka aba busy kati mugenda naye kati bwe biggwa soka ombuleko birina ebintu singa biggwa byonna kuba baŋŋabe ba joint owners mwenna kizibu nnyo okubanga okujja nga mutunze ne mukkana tutunde buli omu alyeko ezze kati bwe biba biwedde nga buli omu takkiriza kutunda omwami nga tukuza abaana gwe mwana gwe abaana walaba bannaalo nga abaavaayo onosobola okukuza abalango abo bonna kuba ennyumba nnene bonna bajje era nakuba pulaani y'ennyumba eyo n'okubiramu abaana bonna bano bonna abaayogera ng'obabazi bonna
Nyendozo jagamba n'omwami mukoleyo ku DNA abantu bayinza basiba abaana. Like bali? Nga balaba ennyumba nnene ate ne babatawa nga buli omu agamba nange nnina omwana nange nnina omwana. Mujja kwogera moki mugambe nti hani olaba otya bwe tukola DNA. Bw'aba akyagadde. Naye nga bw'atuuka kiwa kumufumbira kacaayi. Bijja kutereera inshaallah. Naye ogenda fumbira Beni. Olubuto luli lutya sajja zaaganya omanya ku lubuto lusikitegeera. Owange olubuto. Nalabaani kuba n'abaana baba batula mu kati ngagamba mbu olubuto teruliiyo mbu toluyina. Oba si Duncan waliwo omulenzi. Duncan teri mulala. Duncan anti mukwano nnyo gwa ambassador. Nga yagamba olubuto teruliiyo mulaba lukula. Ebintu bino byatandika ddi yatwatandika agamba ali lubuto. Nenkulaba nga obazzeemu nti ate lukula ludda mabega. Lukula ludda maaso. Balinze kubuusabuusa mwana. Ekyo omwana. Bingi babyogedde naye nga ye nnyini byaba asirise bw'ati. Balinze mwana gw'ogenda zzaala. Oba ye amanyi amazima. Yasirika ye simulyangako ng'akyogeddeko ekyo. Bano bantu be bakyogera nti yagamba ali lubuto nga tetululaba. Ekyo bambi mba muwaayiriza musajja wattu. Anyiigamu olw'olumu ng'omuntu. Kiryokke. Naffe twamusonyiwa. Wamusonyiwa era nali njagala. Namusonyiwa ku lulwo. Kuba nategeera omuntu nga bwe tuli netegeera omuntu omwagala. Nenga akamusonyiwa ku lwa Nambwaayo. Nengamba kati webunaakya ku makya tuyita ku mbaga. Tetujje oba ku house party. Jukira house warming fete tulina tutuula wali naddambo olina tukolera compound tufuna obutyawo. Nga ffe tutuddewo kati ate tetumubuuze kati tulina mubuuza nga tufukamidde. Ayino kitegeera nga abantu abalina mu kitiibwa bamulamu. Njagala omusonyiwe nno. Namusonyiwa bambi billa ku lulwo. Era tobitwala mu mateeka. Ku lulwo namusonyiwa. Kuba na obusungu bwali bungi. Nalina obusungu bungi nnyo. Nalina obusungu bungi nnyo. Bambi musonyiwe kale ku lwange. Musonyiwa ku lulwo. Kastonga nti you're ready to be in the marriage. Musonyiwe. Tutambulira mu kusobya na kusonyiwa. Musonyiwe ku lwange. Kati gwe wamusonyiwa? Nze. Bino eby'emmotoka byonna bizze bakubye emmotoka bakoze biki nga tabagaana bali ku intaneti okwo bakuvuma. Naye banvunyisha. Aya ku birthday. Kati ate ngenda neeteesaayo happy birthday biki. Waliwo accounts z'abantu bemmanyi bantu be. Bamanyi okunkola obuntu ne bampita akayiringo ne ngamba naye. Bakuyita dda akayiringo. Ekigambo kayirungu nga ndaba kinene nnyo. Takiraba? Kinene. Zange ebivumo by'omwaka guno Nambwaayo. Naye nange ekyo kyansukkako. Ekyakayiringu. Oba ke kasya. Ani atuteerako mu ggugawo akayiringu bwe tulabeka bakafaanana. Akayiringu. Omwana yavuba Nambwaayo ekigambibwa alaba kana akayiringu. Buli kivumo kiwuliddeko. Amazima tegeekweka. Bajja kumala beetonde. Shami, nze wemba nga nyimiridde ku magulu gange ne ngamba nti nno ekisonga bweti. Naye yagamba wali bulooka. Mukwana. Nendeeta obujulizi nga siri bulooka. Ne bayiyayo ebirala. Ne baleeta ekyakayiringu. Kati akayiringu bava kawa court order. Buli kintu kyeba akayiringu. Tebagamba nti akayiringu kafuusa akayiringu. Akayiringu kafuusa akayiringu kakutambulira mu mubiri nga tekakuvaamu. N'omira eddala ne kagaana. N'okakuba enema ne katavaayo. Ate enema eba ya ttabu. Aisha bimu tusanyuseeko. Tuseseeko bannange. Mbereyo nga nkwerabika buli woposinze manti olumu n'okukona mukubuuza yi ate nga nda woposinze bino oli bulungi. Naye kati ogenda nakuddamu ogejje Nambwaayo wange. Naye nali mbaddeko omunene Shami. Wali onyirira bulungi Nambwaayo nga bino tebinnatandika. Waliwo we nasibuka awo nange ne neeyitako ne ngamba. Wali olagawa? Weeyitako ng'ogamba noono yaani? Stress yali y'amaanyi. Nnyo kati Shami. Naddala wano we byatandikira nga waakayingira nga weekyaye. Wali obaddeko mu mbeera ng'olya emmere naye nga togiwulira mu lubuto. Ng'owulira omuliro mu lubuto. Si kukuta.
ng'emmere tegenda naye nga muli mu lubuto owulira omuliro kati yembeera gye nnalimu naye nga nkwewuunya ng'ovaayo n'ogenda n'okola Nambwaayo oli muzibu nga nkulaba ng'okwata ninga oba kati awulira atya oba kati alikwata ali ku ki gamba ng'abantu abakwetoolodde baga yesiba ku musajja takwagala nga bagamba balina ka comment ke nali ndaba nti nokkiriza nti omusajja yakkoowa olabye awo we batereddeyo obufaananyi mbu yayanjudde obwo bwabadde obwo bulimba babulaba obwo nti bannanga ayanjudde nga baga Nambwaayo oba kati owulira otya mba mpuliranga Nambwaayo era emikolo nga bwe baagigamba jjajja ne gimpitako era nasigala wendi azulongaza obulamu buba bukyali kati bwakola omukolo soogendayo n'okwata eki singa babaga nti gwagenda okukwata eggulire eri nanti jjukira tuli bagumu obujulizi tuba tulina ngenda kuva misemimu leka bavume ku luno bagenda singa kayiringu bagenda leeta kipya oli yayita mune majugu waliwo yakugamba n'agamba mbu tulaba Shamimu ojjonkera nnyo babiyita kujonkera naye wetunakwatako be careful by the way wanje tebalina kye bayinza kunkola tebalina tebalina Katonda olaba gwe tebalina kye bakoze Katonda owange w'amaanyi n'owange w'amaanyi owange jjukira teyeebaka naye kansabe nti ndowooza ebivumo binaakoma bigenda kweyongera bweyongezi kotadde court order ate bigenda kukoma ate kati okumpita omubbi kunaakoma kugenda kweyongera kati ate oli mubbi pro max woguze kooti kati omulamuzi ova mu anguzi kojja wakola mu landis kati natuusere mu office nga omuntu like mutya n'omutya kuba simusinkanangana kati omuwootye nguzinga okitegedde ate nno biyinza okubeerawo gwelinda olabe nkata kati tugenda kukola tekasula kano manyi kati gwe nezuula sofa nga muturedi tugenda kukola tutya nga batandise okunvuma kuba kati naye kati kiki kyotannamanyira ku bivumo tubadde tujjawo kiri okumpita omubbi kyobadde ojjawo bampita mubbi ate nga si kituufu nga ate toli mubbi anti bagamba wateekako butesi miliyoni 5 lwaki tebazikuwa n'ogenda zaali 5 zokka ttiimu eri bwe yaŋŋamba kuba waliwo yajja minbox yange n'agamba owolereza otya omuntu nga yateeka just miliyoni 5 omanyi ssente eziyiisa awera ettaka lya miliyoni 5 zaali 5 zokka bwe bujulizi obuli wali bwe bampa mu inbox ojja bumpaako nange embusigaze ojja bukuwaako naawe obusigaze jjukira okuuma obujulizi anti ate kati batandika bagamba siinaako yadde ne baŋŋamba 5 ne bamala ne bagamba 5 bajja kumala bagamba bajja kumala bannange Nambwaayo bamwadde court order naye tulwanye mukwano olw'okuba tewagifunye ggwe mu ntandikwa oba ogimusomere mu Luganda eri mu Luzungu the Republic of Uganda in the High Court akantu ako mukakwate underline High Court of Uganda Land Division miscellaneous application number 2872 of 2024 arising from miscellaneous application number alienating evicting the applicant yani ye mukyala wa omukulu jankubaka tebakawulira nyabo nafadda leero oli musanyufu ndi musanyufu nnyo nkulabyeko ng'oseka amanyi ekintu kino kivudde wala ne batusibirayo ne batuvumaavuma so mu byonna abantu bonna ababadde bajja ewaka w'omukulu mu maka g'abakulu omukyala
owa mukalina n'omwami ow'omukalina ababadde bajjawo mu bumenyi bw'amateeka okuli abakozi be okuli ba girlfriends be okuli baani bonna bavanga authority bagijjewuwe tebakyakkirizibwa kubanga ate basaalimbira mu maka gaabwe so amaka n'okugaana bino bibadde bagaana abantu b'omukyala naye kimanyi nze baali banteeka mu mbeera nti teri muntu toyina kukyalira toyina gwonyumyako naye so kakati kitegeeza omukyala n'omukulu be bakkirizibwa okujja ewaka kussa n'ono baabagambye nti abo ndyokke nabo tebasobola kuntuusaako bulabe ye court order eno eyimiriza obuvuyo bwonna obadde bukolebwa ewaka simanya bino nkasuka mayinja ku mmotoka leero tukutudde waya z'amazzi leero tukutudde waya z'amasannyalaze nga ebirala bwe bikyagenda mu maaso okitegedde kaakavuyo kooti esoose ekoze eki ekayimiriza bonna baasikaali awo mwalaba ne mugaba bannanga omukyala agenda luzinga obulamu bwe run for your life kooti kati nno bagenda kukugamba wandibadde ota ekintu omusajja n'akusonyiwa n'alema kubanga omwongera busungu ate kati buno busungu oba naye bamulemerera nga abagamba nga tebawulira nga bongera fujjo kati abo bajja kwogera n'ab'obuyinza era kati kyekijjuliridde so bwe kityo kye tubadde tutuuseeko kubagamba nti banaye musanyukeeko wamu ne Nambwaayo olunaku olwaleero nti ebibadde bimutawaanya motoka ye motoka ekisumuzo baakitwala baagiwamba ebintu ebyange ebisinga baabiwamba naye lwaki tetusabira ddala mu embaga etya anti kati tuli mu kalina twetaaga n'empeta naye ate kati embaga ogisaba busabi katonda nga wa katonda waleese kino n'embaga mukama agenda gireeta bannange nsaba mbeere metro oba flower gaalo naze kwata akamuli kali nenkabawa ne dazi netujanga timba abantu basanga nga baana nsefumira nabaki bakubya ikonaisa otimbe ne kali siddogo era kati ogenda kuyimba ku mukolo gw'omukulu ne Mary Nambwaayo agenda kuyimba siddogo nina mukisa bukisa siddogo nina mukisa mwerafu ya mutugenda kakakake ate kabayombe ku luno naye nga mukama mulungi nsanyusa okukulaba nga oli musanyufu I'm happy for you by the way nkaabi I not you've cried nze kati nakaaba nentuuka nga n'amaziga tegakyajja naye nga mutima gwe gukaaba bakoze ebintu bingi naye nsaba mutegeeragane mukama abawe mutegeeragane third parties zonna ziveemu muddemu nga bwe mwali muzzeemu luli n'otuwa n'akavidiyo awo nengamba aya basi nno ne bakoli nga ozzeemu awo post posti nze nti bakubye emmotoka amayinja bano si bakapostinga akavidiyo ng'omukwano gutuli bubi gubali bubi awo nno abantu nga tetukyalina bwe tuwoza tugamba bannanga tubagambe ki bijja kuggwa ate bijja kuggwa bigenda kuggwera mu kyaki ng'oli wali ogandayira mu bubi ne mu bulungi naye era obeddewo mu bubi ne mu bulungi waliwo nga mugula ettaka era obaddewo mu ddilwanirira balemedde tuka nsibe bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.